ekitundu kya Kalamojja kirimu disitulikiti 9 wabula ng'abantu abawangalirayo beesigama nnyo ku bulunzi okusinga eby'obulimi. Wabula ekitundu kimanyiddwa ng'ekikyasinze okutawaanyizibwa enjala eviirako n'abantu baayo okukonziba olw'endya embi abalala ne bafa olw'enjala. Kati mu kaweefube w'okulaba nga bakyusa embeera z'abantu abawangalira mu kitundu kino, Minisitule y'ebyobulimi ng'eri wamu n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku mmere ki United Nations Food and Agriculture Organization bawaddeyo tulakita ezisoba mu 5 okuyambako abantu baayo mu kutumbula ebyobulimi mu kitundu kino. Found that this is more adaptable to small irregular plots. We are just interested in the Kejongs to open more lands. And we also think this reduces soil compaction, which is in line with our environmental sustainability goals. Tulakita zino za kugabanyizibwa mu disitulikiti 6 zokka mu tundutundu lya Kalamojja ku mutendera gw'amagombolola nga kw'otadde ne pikipiki ezaakazibwako erya tukutuku. Every sub-county is going to receive 5 single axle tractors and 5 tricycles for the land opening and all other processes of the value chains. Bagamba nti kino bakikoze okulaba nga batumbula ebyenfuna n'okumalawo enjala mu kitundu kino. But we notice that pastoralism on its own cannot lead to increased production and productivity. Focus yayo ya kuganyira abalimi kuva mu kulima kutunda n'okutuusa kutunda oba value chain yonna. So ebibagabibwa biri ku stages zonna ez'okulima. Abakulembeze okuva mu disitulikiti zino basiimye kaweefube ono nga balina essuubi nti abantu baabwe baakuganyulwa nnyo n'okukyusa embeera zaabwe. Tomorrow deliver these tractors, deliver them to the districts. You have already trained people who are going to use them. What else are we waiting for? Assemble them, load them in the trucks and deliver. If you have seeds, give us now. Even you fowl, if you have seeds, give us now. Anything you have for farming, give us now. Bano baagala n'ekizibu ky'amazzi kitunulwemu kuba akasana kabayisa bubi ekizibuwaza ebyobulimi mu kitundu kyabwe. Let the Minister of Agriculture speed up the works in all these dams in the region so that can support livestock, watering animals. Also, these dams the Minister of Agriculture is putting in Karamoja and also support irrigation. Abagenda okuyamba mu kukozesa tulakita zino nabo basomeseddwa. Groups ezibadde zatendekebwa project eno, farmer groups ezigenda kuganyibwa. So farmer ajja kugifunanga naye nga bayise mu groups zaabwe nga bali. Ye Antonio Querido okuva mu FAO asabye abakulembeze mu bitundu tractor zino gye zigabiddwa okukakasa nga zikozesebwa bulungi okutuukiriza ekigendererwa ekiziweesezzaayo. Part of this program as well, we have put in place a training program. We ensure that once these tractors are being distributed, they are in the hands that knows how to operate them. Alipoota yakolebwa akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission mu mwaka gwa 2023 yalaga abantu abasoba mu 2,000 be bafa enjala mu bitundu by'e Kalamojja ssaako n'endwadde ez'enjawulo eziva ku butalya. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.